Yes, okay, banafa Bumala Studios tutandika butansi egenda maaso ate nete era Bumala Films bakutuusizza ku internet kwa film egenda maaso. Bumala Films bakuleetedde Busulwa Raphael film ekyatandika butandisi Nasali Janat. Tugenda mulakomeno mu film eyo etandika Kukomilizi Ponsiano Kakomilizi Ponsiano tosubwa babiri Sylvia nga next kudeni kwali Sengoba Fred. Tugenda mulako mwene tandika ekyali kunyanyula egenda maaso ezigali omulambo twagala tulira bikulu alero. Busulwa Raphael script writer ye yakuyiriza olugero ate nga tugenda maaso Nasali Janat welfare. Bumala Studios bakuleetedde firimu eno Letitia Prime editor waayo ate nga mwana mola gatidde firimu nyingi kakatwe tandikidde tugenda maaso girabye njirabye balage mukyala kulikayo nyomanye ebintu bino bikyuseemu okwebaza nazzi kuno kwabanga nnyo kwa bakyala eri abaami naye katulengera omwami ye yeebaza omukyala banange jatugende naye tulaga abatuuze tubabuuzeeko netanze sibyagala banange ebintu embeeredde mu byabawala bwe bantu nga banvumye musimanyi nava ku kyalo ndi kadaama ebyo tobifaako twaga tugende tubalage nti ne bakadaama bagoma jangu ogenda obuze ku batuuze engeri gye bategedde wakadda mwana mwala awunya amafuta g'ennyonyi naye gamujja Saudi wuuyo era mwene abali e Saudi tubatumiddeko abatrako Bumala Studios. Tugenda maaso jangu bebe saa bintu yakontawanya mwala bwadde n'olubalaza lwa seminti fufu yekyalo nali nagyerabira yingira tugende tubuuze ku bantu tubalage nti twafunye n'akamuruka abaali bagaa tuli bamabidde bakitegere ntuli banjawulo njagala nkuvuge kati oli mumbejja ng'oli omumbejja leka nkutwalemu omumbejja ekyali tandikwa fiimu egenda maaso weetegereze musajja mukulu naawe tofaayo ekyalo mukwano oze nina nannange ebintu byo kacyakya omwami ye kacyakya omwami ye kacyakya kiringa wotuuka mu luka gw'ekika ne wabanga gonna gaali wali omukulu w'ekika nagagenda n'eryo kati kacyakya baamuwali akacyakya kacyakya najjagwa mu gaali kale kacyakya gagenda maaso babe nga beeyongerayo ekyatandika butandisi egenda maaso nagamba it's all about Emmy's production straight up ate Bumala Studios tukutuusaako bajja kuba ennimiro abantu etababuuza bajja kugamba nti okuva le wagende bweru wayiga okwewulira kati ebyokwewulira bireke jangu oyo weematire tugende weematire nga basimbula okuva ewaka yali yagenda mu kyalo mu kibuweeyo bweru n'ayitamu muva Bulaaya naye Bulaaya wano nawe wakwegendereza oli ayinza oganva bweru ng'adde bweru wa kyalo oli n'aganva Bulaaya nga kale era gy'ava naye nga ggwanga ki ye ababayo bakola ki kati ebintu byakwegendereza so mwana mwalaadde nga bamuvuma nga bwe abaga nti abo bakadaama weba tabanyi tulinayo ne minisita Mulamba banaye soko gye Moroko ekyamye waffe oluvannyuma lw'emyaka 2 maama Moroko okukyama mu lujja walinga awaali ekikolimo bannange omwana omuwala tewamanyako nsaasaana ya bulwadde bwa korona teeka eri sanyukira eri jjukira omwami omukyala waludde muwalule olengera omukyala olwatuuse n'agamba ababadde basotta leka tunyoole akafumi ono kwe kwewunya kalabo baawunya omukyala wemukulikayo naye omukyala tampadde kafumito taagala mukwata mu ngalo wuuyo nkugambye bannange wenawe noonyiridde mwana wago waviira lwali bagamba omukyala owawali ow'olubaawo kumbe omukyala mutabigula bamuyita Nasali Janat oligino names mujja tusanyusa obbalaba munange nga basanyuka obbalaba ndajendaga kati ng'agamba mbadde nyala mugira musanyukira omukyala n'agamba waliwo ebintu byenjagala osooka okumaliriza nengenda ne mwanjule wa DPC kati omukyala ono mbadde ogenda maaso
abakulu bonna mbagambe n'abafuna emmotoka gye oza bameka bazirina emmotoka wafunye emmotoka tokyatu emmotoka kati engejyaze mu maka alina okulaga bonna nti weeri nanti omukyala abadde akola nnyo w'omusirikale kati sikyalire nyagala genda waki ku poliisi nabe DPC banfunire omusirikale wofuna emmotoka ebintu bikyukamu oba olina okuumibwa oba tokyali wa bulijjo kati bonjoge yawindaga essaawa eno kati saagala kuba ebintu bino muddamu oleetawo enzikiza oba nga evaawo mubadde banzikiza nnyo tokwata ku mmotoka ejja giddugaza obugaali tokwata ku gaali don't touch on the gaali this one is kinda very very good nyini kakyakye kati kakyakye ekintu kyokoze naawe kati okimanyi nti omukazi agenda sula nkuba empi mwandigayo mujeyazise kakyakye emmotoka gye mwaguze yagagga nnyo efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kale sikutomera jjayo luba nakyo kyogedde baali bakyogera mu lumbe lwagundi oli kanaakulya nti nina oluba mweraba kati nkyantya n'okuyita mu kyalo n'akagaali nkayise mmanju kakyakya ng'asimbula nagambye kutuusiddwako bannaffe aba Irish Bar Entebbe town mu town y'Entebbe awo ku Porto Road gwe wenna munantebe awo olina okuleka ndi osanyukira anti waliwo byonna ebyomulembe byakunywa bayina live performances abayimbi bajja okwega kifo kyekyoka kyoyinza okubeeramu gwe wenna anoonya okudigida tugenda maaso kakati kakyakya ng'asimbula emmotoka yeeyongereyo aleese omukyala we yakava ebweru mikwano gyo gye mulabeko naye ebyennaku aleese abakudaalidde katugenda okwetegereza ku kkubo waliwo omukyala yali ayimiriddewo naye mu kujja kwa kakyakya litamulabye naye agenda okwetegereza mukyala nga tanyigaamu kalivansi awo omanye muwala okunyiririra kwe kukuyimiriza mu kalanda lugo omuwala bamulungi nga gwatwalibwako ddawa genda ku poliisi nina emisango gye njagala otuusa ogenda kulaba DPC kuba nange mbadde gwe ngenda okulaba fe abakulagana abakulu abanene abasembayo ku poliisi awo jawo kutwale tuula mu maaso anyirira atuula mu maaso manye ebifo by'omumaaso biba byabakyala bange bwe bayinza okunsanga ne bankuba naye ekyange kibadde kifunanga muntu akituulamu era kati nga bondaba wano anze mpeddeyo oli bulungi kale omali nange nyinakawo egenda maaso kalama buchego negakulira bambi mu mbeere y'obuyinike galyawo tayo nkusaba kimumpa akatono akatanyiza famire mba kakati munange beeyongerayo omwoyo kwange mukama njula ayi mukama nkusaba kimungondeza enseno ulala oteremere ekirungo ky'obwongo mutenjole bambi oteremere ekirungo kiye ky'okuganyamo kakati baba bagenda wa DPC weetegereze oteremere ekirungo ky'obwongo mutenjole bambi oteremere ekirungo kati kiki ogenda otuuka mu kkubo ewa DPC tutuuse poliisi wali nze ndabidde ddala nga sikyasobola ezaako okwanguwa DPC aninze ate embeera kati omuwala mbw alina embeera emuguddemu aguddemu ekidumusi ayagala kwetereeza omuwala ono nga tayingira kasiko kakyakya waabwe alaba ali ku mudido kakati ono era gyali muganda wa tiyagaza mu ngeri ki ndaba buli kimu kyonna omukyala kikola bulungi awaka wayonjo nendaba ebirowoozo bye tebimuliiko ate ye ndaba akufaako nnyo waliwo obuzibu kiki ensonga yo ntuufu kaakati tugenda okuddako maka
agobwa nagagabu gagano ana ekituufu yagaana nze kusaidi eyange embeera gyalimu y'amaka gano nokuba omulungi ku bwongo bwange waliwo ebintu ebitandise okuleka ne bimusumbuwa nga omukyala simwagala sijja mwagala ate siri mwagala omanyi okuba nga olina omukazi ng'owula tomwagala nga n'ebyomukwano kyogere nti okwagala tebakaka naye ekyamazima omukwano gwo teguba gwakwetippa ate naaba weewadde obudde tumanyi ojja kukyuka n'amugamba munange abantu amu bayingira mu mukwano ng'abakyala baba balabidde bulabizi naye ogenda oyiga mpola omwagala yagala yaawulira kiwanula eggulu neri tayagala mukazi ono aba akyayogera bana emugamba muti amuli eno omukyala n'avaayo yono gwe batayagala nnyo bano banneetaaga tugenda mu miiti kakati omukyala agenda omugamba lanki eyidde n'amugamba simanyi kintu kyomu tugenda kukikola simanyi embeera gy'obadde oteeseteese ekyemisana naye nina meeting vaayo naye omusajja ono kwata kuba okuyitawo ekintu kino kinyiga nnyo omukyala okubanga omwami we alabika si byaliko nkoze ntya kyala nga tagamba dereeva we mwami amujje wano okumugulira amugulira sebo yingira kati ate n'atemya ku dereeva mukyala ono anaabaamu ekirala anaabaamu ekirala weetegereze weetegereze munnange nga basimbula motoka nga basimbula motoka omukyala yasigala alumwa katuba tuli ogenda okwetegereza waliwo asooba ajja abayi waliwo asoobeesoobye mpaka mu lujja storage ebintu biri tebyaggwa bulungi twakola omulimu guno edde wabulawo wadde kabwasiisi tebyaffe tebyali bya ssente byokka naye ejja bikola byali bya ssente ate no kati no nomudiro napo gundi ebintu obikwasaganyiza bulala kikyogamba njagala mabosi tugende munda wali onyongere kabwasiisi omwami ono alabikanga omukyalo ono yalina omulimu gwe yali amuwaddeko naye omukazi amugaanira kusasula buli kimu nekiggwa kati lwonjagazaki otagenda maaso okikoleko nyagamba abantu yitawo gompagulire njagala kuwagula olyawo nga badda munda kyokka omulimu gwe yamukozesa yali amusasudde naye ate omusajja bwamwongera ennyongeza kakati netudda ku musajja mukulu adde agendebwa DPC afune omukuumi anti baguze emmotoka ayagala musirikale abakuuma kati omukyalo oli yamugamba yagala kwetereza omukazi eyayingidde ettale tafuluma bannange ali mu kweyamba nkoba kuba munange buli wogiekuula enkoba enaanuuka kati ekintu nagambye abagagga tetulwa mu kkubo kati nga mumanyi ng'olabye ebikazi munange kyasiba buli kimu kiri awo kityo kiri ku muzuuli ekikyala ng'akinoonya agenda onoonya ekikyala ekikyala ng'akiraba wagenze okukola justice okikola ekyaku agenda maaso anoonya omuwala kibadde kya ddakiika nti nga tayita muwala kataagala kukola luusi kuba omukazi gw'otutteko wabawo okuwanyisiganya ennamba ono ayingidde ettale atavaayo nga n'ennamba y'essimu tagimuwadde talina kyeyeekoledde abalamu amafuta buki yeekanda gaaya yaana ali mu ttale mukazi we yayingiridde tamulaba amuyiseeyise tawulina kyawulira kati agenda okukyuka okuvaayo agenda okweregereza
walese emmotoka ata weyaleka emmotoka walese emmotoka teriiwo emmotoka y'omukazi anzise omukazi ayeze ebiyumba by'abawalabu emyaka 4 sente ez'emmotoka ezo ogenda kunfudde omukazi anzise ate omwavu akunukiriza obugagga wabulwako ekyo obugagga atabuka yajjayo essimu awulira omuliro abugujja naye naawulira embeera emutabukidde kumba ogenda okwetegereza emmotoka yiina edda emmotoka ate ngaekomye wabula kumbe emmotoka temuli alimu emmotoka kati bwe yabuuka ogwa ku sayidi endala ey'ettale ogenda okwetegereza waliwo eddambo omuwala yaraba ddambo n'addukayo eyagenza okukyala ali ku bugenyi awulira akooyewo ne gye yagenza okukyala naye ne munne eyamuleese tajja kyokka n'omukasajja ono naye ate bwakwata ku mmotoka atabuka kati amalala gamusumbuwa abakazi katonda kyobulaba ebikolimo ebiveewo abasajja bikyali bingi teriiyo mukazi afuna kasente n'asigala mu mbeera ze ez'obukyala ono yadduka ayingira lusuku oli atandise okwogerera bbaawo amalala kati amweraliikirira ajja kutomera omusajja efirimu egenda maaso ogenda okwetegereza emmotoka mu lusuku agenda okwetegereza emmotoka mu sayidi eri ey'olusuku emmotoka enonya eki tunuulira firimu njagala weetegereze gwe bano omusajja atamanyi mmotoka ate agyesibyeko obuzibu singa yankubidde omusajja takwata ssimu kyokka emmotoka tanagiyiga bulungi talina na pamiti bintu kyo amalala mangi naye sokoni nze ngaba omusajja ngenge gye yakuleese kale bw'oba owulira ng'oyagala kusiibula tugende tunoonye ku bbaawe oba omutima gukubidde kumbe ne wano wennyini yakooyeewo dda abantu beyammye aganga bakajja oli ne yeebuuza oba awunye enkwawa nze kantambule butambuza n'ansangayo ewaka kale naye omuntu ayazze okukyala n'ekintu ekimutwala nga tekinnatuuka na makkati ono yasoberwa sigala ngende n'omukyala ng'amugamu neegwe sigala nze kamuwerekereko ye mukwano gw'akakyakya bambi mubeere bulungi ate yali asimbudde ogenda mutambuza mutwala ku bigere kwendi ate alina kutambulira ku maviivi obadde oyagala yavule bwabuzi kati ajja kudda mu bintu by'okweraga nsa bintu ebyo kumbe emmotoka yiino agenda okukyuka emmotoka kati ali wano atandise okunanuula ebitega alinga sekanulya emmotoka eno kiki ekigenda mu maaso ku mmotoka ki ekigenda mu maaso ku mmotoka eno njagala weetegereze agenda okugulawo mbadde luyite yeetegereze oba bulungi kuba emmotoka ade yeevuga yokka katonda onyambye omukazi nandi muzeewa kumba ogenda okwetegereza mu mmotoka twalengedde ddambo eri omuwala ono mu mmotoka ate tulengera omukyala y'omu gwe twalabye ng'eddambo omuwala gwe yatutteko uno lwekitondeka kwenyabo kiki naawe wagenza oyingira ettale tewazze okulinda emmotoka yankatemba gibbye bubbi oba oyagala ki tonjagaza ki oyo gwolabye ku ttale kati we wabuusa ogwa mu ttale yenze omutuufu gwe batta
kati wano obwedde olina muzimu obadde omanyi walonze ekkubo wasenya omuzimu yalowoozeza ndi alonze ekkubo kumba asenya omuzimu manyize manyi omanyi bulungi satani kabye simanyiiko sawa bintu byakunteekako ebyombeerabeerako nneereme si kikulu nja kutwala kati gwe naye abanzita baneme n'agamba abantu abanzita bankolako ebyambyone ne balyoka bankokoola nzenna omuzimu gwange ne bagusiba era singa tegwabadde gw'amaanyi bamutta abantu abattiddwa olumu babasiba emizimu baleme kwetiya kunteeka bino bye sitege kati waki nonteeka ne mu bintu ne byesimanyi nonjagaza naki iwaze ndeka nze nvaako tuddamu nayingira olusuku nayingira akasuku yayingidde akasuku omulundi omulala yayingira akasuku kaakati olwo bannaffe ono yagambye awerekere omukyalo ogenda okuddanga emmotoka yiino ekyamuganya okuddira eri kati lwaki teyakomeddewo eri gye yakulesa okunona ate najja atuukire ewaka kigendererwa kinakutegeeza kyuko lwaki sooka olindeko nibadde mbabuuza nti mbayambe muki kati nga bamubuuza gwe nnyabo baani abakuleese kwe nange mbabuuza mbayambe ntya omwami wange n'agamba ani yakuleese kono ndiogamba bba wange kati kumbe nono keyadduse mu bitooke yakatuuka omuzimu gwamusoose bana kati omukyala yayomba nnyo swaza kale naye musajja gw'oswaza nono naye n'amutabukira omanyi omuntu alaba ekirungi ky'ofunye akutabukira kikusuule kati omuzimu gubuze gubali mabega batabukira kacaca omukazi n'akwagala n'agenda akukoleredde aze n'emmoroka ovuga oli wano otaaka mu bakazi balala okwanye bulijjo olina n'omukazi omulala omukyala ayomba kumbe ono si mukazi kyenagambye okukola ate mu bwangu gwe nagambye olina okukola kyeggambye eki yakukuba empi kati ono buli wakuba oluyiye yeekuba buli wakuba oluyiye yeekuba ogenda okwetegereza amajangu b'omuzimu omekino kirala lengereja gato akabulungule pananga akabulungule kavuddewa nagambye ekyoko mujja kukikola kyembagambye omuzimu gwamugaye banzita ne bansuula ku ttale kati gwe ngejadde omanyi nti obadde olonze mukazi bulijjo gubadde gweteganga abamu tebagulaba kati eyagulabye ne gumugamba mwina okunzija ku ttale kati kacaca yadduse kacaca bannange mukwano nabadde ngenda wa DPC omukazi ntogira toyomba kenkubulire omukazi bimusobedde tufudde gwe nayokola kyenagambye yitawo mujja kukola kyenabatumye nayokola kyenagambye nagambye mujja kukola kyenabatumye yitawo maama nnyabo maama babali egenda maaso efirimu egenda maaso kyendabe kyenena kyendabye kyetalo banange oluwerekedde omukazi tugenda okutuuka eri kumbe bano abantu kacaca naye yaleese omukazi naye omukazi gwe yaleese ayina akagombongule ogambye ki ayina akagombongule akagongombule kajjayo amannyo neŋŋamba amannya agalinga ebiwabyo nze tebagenda kumpabula ekiki omukazi babadde gwe baleese akagongombule oba muzimu oba kiki kata kizibu kyenena okujja alaninze bulaninze ati nga linyonyi efirimu egenda mu maaso weetegereze kakatuddako eri omukyalo ono agenda maaso n'okwemulugunya anti amaka gaalimu gano bbaawe tamwagala tamanyi kiki yalina kukola ate nga yakola ekisoboka kyonna n'akola ekyasoboka kati alina n'ebizibu byatakola kibyatayogera waliwo abavubuka be yatuma okujja omukolera omulimu
omulimu ne bagukola bulungi nga bwe yabatuma. Naye omuvubuka ssebo yazoo n'amugamba amuwagulireyo amatooke eminwe nga giijo kubanga mbu simanyi yetaviiramu awo. Muntu waawa gwe bagenda maaso n'okulabika nti bakolera omulimu omulungi n'atasiima. Kati omuvubuka n'amuzza ku pembeeni. Ku lw'okuba alina ebyama by'ataagala byasangusibwa ate omuvubuka olinga yabimanyi. Kakati ate wano ewaka omukyala ye kennyini obuzibu alina omwami tebakyakwatagana. Omwami buli kaseera amwepena ddeeri amwepena abuukabuuka tategeerekeka. Nga ninga nti ndi mugenzi. Njagala weetegereze. Kati abibuulirako mukwano gwe. Kati ogenda okuddawa mukwano wa Kakyakya ye byamusobedde. Naye ng'abadigize mwenna ab'omu Ntebe Town temwerabira ekifo kiri kimu Irish Bar awo ku Porto Road. Sobola mukyala sisobola. Kati alabira ddala omukwano guno ogumweyawuleko. Ebiseera ebisinga tulaba abantu kukyusa bulamu kugaggawala kumbe wuuyo aleeta ebyombo. Ayina ebyombo. Ne mubegomba kumbe. Olaba buli wegomba abantu kumbe tusigalireyo mu kalalume lyaffe anti bano we batuuyana ne entuuyo zikubeerako n'ozinaaba ne zikulemerako. Entuuyo zikubeerako n'ozegezaako zijjako ne zigaana. Omusajja agaanye okutereera ono abuulira munne. Oba bamukola batya omusajja bamunyodde bamusibye naye omusajja alinga alina akeetaggulula buli kaseera yeetaggulula. Kati ekyokukola ekituufu kye kyabuze. N'amugamba omusajja ogwe tufaayo. Olina kukola ekintu eki olina swiki woolina okunyiga wootannanyiga omusajja atereere. Buli kintu kyonna kibeerako swiki naye oba tonnamanya swiki butuufu bw'ogikyusa. Abantu abamu baba balina ne swiki ng'alina kunyiga bunyizi n'eddawa ku sayidi eri. Kati nga mugamba yagala nze mba nkuyigiriza. Mukwano gwe. Awulidde amaka gano tasobola kuleka kandi agabeeramu nga talina mwana. Bannanga obufumbo obusinga nga bunywera mwana. Omusajja ne waba yandiyagadde okwawukana naawe naye wabeerawo omwana era oba oli awo n'awubayo olubu lw'ekigere najja n'akulabako. Akimanya. Sente z'Abakakyakya siddamu zeego. Kati siddamu kwegomba sente z'abakola. Ez'emikwano. Kuba buli ombadde banyiiza akagaali. Naye kati mpulira nkaagala bitya. Siriddamu kwegomba muluka bavuga emmotoka balina ebizibu. Ono agambye bwe babadde bamunyiiza akagaali ndowooza adde wakavugira ku ttale. N'ekino kyalabye taswala ovuga eggaali ye kubanga taliimu mbirigo. Naye abantu balina ebizibu ebibatuuyanya. Kati yamugaba omusajja olina mwetega bwetezi. Mwebake mwabo. Obuliri ne buzire. N'amugaba abeera mu buzibu buliri obufuuka essuuka. Mutabukire. Ikeko ku mpaka ajja kutereera. Munnange. Amaka gakulemera. Onooba totereezezza owedde. Yes. Omuddeko oza dadi yasi nga tasobola. Buli kimu kyekyo kyokola mbadde neetaago gye. Bonna gayala gagenze. Bwetegefu n'olubuto. Olwaleero mpaddeyo bwe kikulema. Tonza abali sobola. Munnange nga bamugamba. Muyiiya yasi. Ayina okuleka kandi ayiye omusajja ono nga ekisoboka. Bwekuba amukwata. Njagala olabe. Olina okufuna olubuto lwe. Munnange. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Gwe wagenda okwekomboleza abantu. Efirimu egenda maaso. Bakomawo. Agenze jangu naawe. Agenze oba akyaliwo. Itawu. Agenze oba akyaliwo. Nawe yabikola. Basi. Mpola simu yange. Leta simu. Gwe wagenze okukombo. Yabadde yagize. Sudde. Abakazi amuvunaanako mbooza kutambula ng'akombooza abakazi. Ajja wano ajja wali ajja anajja wali. Kati ng'amugamba
wegendereze ebyokomboza abakazi. Kati ensonga eno sijja olaba n'osigala mu muruka n'onywa caayi oba amazzi. Kati nga mugajjaane muruka ensonga eno yeetaaga kuwawaabira. Ensonga eno yeetaaga ewawaabirwe. Tetujja kutunula butunuzi bwe batyo tubajjukira mwena abaali ku Mara Studios. Temwerabire okusubscribinga kikulu commenting. Efirimu egenda maaso. Munange ogenda okuva eyo. Robert Robert yali obaddereeva mukama we aliwa kamanyiro n'okujogana suse katya kakati sebo kikomadde omukazi asobe atabukidde Robert ate emachiki kiki ekigenda mu maaso ewammwe naye twawulidde omukyalo ono atemya ku mukozi. Wulira omusajja gwe wawa ssente wamusasula bulungi. Omusajja gwe nagamba ow'essente wamusasula. Kakati omukazi ono atandise okulumbibwa abantu be yawa omulimu okubaako ogukolebwa ate nga kireka Robert yali akulembedde eddiiru eyo. Kati amulumbi omubuuza oba abasajja bali abasasula bulungi ku kye baakola nti ye kati lwaki bajja bantawaanya waliwo ekyaze nga kinswame ne kyagala owagulaawo. Kati munange tuba tugenda ng'ono amugamba katugenda kukola tutya. Batuuka mu kkubo baatandika okulayika ndi bakola ki bakuba empawa banelabye wantaddemu. Omulambo gwamugambye unaabatonzi gye wano temugenda kuwummula. Kati we batuuka ne bagamba mu kifo ky'okuyigibwa omulambo mpaka tugujjeyo tugutwale waabwe waagwo gye gwagala genda waabwe. Omulambo gwabadde eno guli mu kayuukiyuuki. Omulambo guli mu kayuukiyuuki. Kijja kutya abantu bizibu. Omulambo guli mu kayuukiyuuki. Kakati ono ng'agamba musajja w'oli mbutaddamu okujja wa ewuwe. Ekisooka mukyala mufumbo ne waba alina kyakoze aba ayagala yaba akyeyiiza. Tayagala muntu yenna kumuteeka mu mbeera gy'ateetegekedde. Nga twakafuluma tuti baabo akasajja kanumbye nga mwakavaawo ne kaduka katabuka bwe kati mbusikaluka kaŋŋamba kagenda okubyogera. Kati we kanaabyogera tunali tuwedde bugwi. Okimanyi nyinza okugalamira gwe n'otagalamira. Ekyo kirowoozaako nti oyinza okugalamira nange oba nengalamira n'otagalamira. Nze nkubuulidde yamugamba nze siri wakuzannya era ekyokuneemolerako saagala kiwulira. Imwe basatula namugamba nkubuulidde si kitwagala bosi. kino ekintu ekyange nakiwanirira okutuuka wano wendi omanyi wenfu. N'agamba wentuuse nalwanirirawo saagala kuleetawo embeera egenda kwonoonawo. Nze nalotere naye lwaki ate afuuse ekizibu. Wuliriza n'amugamba n'embeera ngenda gitereeza. Katugenda okudda abagenza okugyayo eddambo. Abagenza okugyayo eddambo emiwunyo omanye egimewunyaka. Situla lirina eddambo. Teeka mulu liwunya bambi lizingo bika ekivundu maama bika wakabika bika wobika efirimu egenda mu maaso munnange nga bagenda mu maaso embeera nga egyetabuka. Njagala weetegereze njagala weetegereze. Vaayo kwata omutwe wegukutuka kwata omukono weguli ebuka
situla ekyensuti kwata embinu bino situlanga kintu kyo basi situla naawe kanza maze naako tugende annaye wantu ebizibu nze sibiriimirwa singa omuntu naye tuyagala tundekerera ku ssaawa envanyuma zinga kacaca akacaca kafuusa olukaata kacaca naye olengera obusezi bw'emisana abamu ne babukola nga tebaagala naye omuntu n'akusanga abayinza gatasanze balya misana balina olutambutambu kacaca gimanyi ogizinga esinema egenda mu maaso kacaca njagala weetegereze nga bajjewo dambo tokuba mulambo kigwa omuzimu wagulabe mukambwe tokuba mulambo situla ate gwali gwanywa bongo weolabye omuzimu ogutiribita guno guzitowa yangwa naye bajja tusanga sulodamu kyuka mwesitula omutwe dayeri ekifuba n'omutwe eno waggulu ali olubuto wewazitowa kati beba webeba maiti yake wereta beba maiti hapo wereta chintu yapo kama yamepeleka wamesika weleta huko leta kati ntwale huko wa emmotoka empya tugambe mbwe eno ekasomba maiti emmoloka ebadde gye bakaleeta batika ddambo kumba omuzimu guli munda omuzimu leeta twala nyweza nkikoye polisi ejja otusanga oleeta obuzibu polisi egenda otusanga olaba ettabbo nekino katukimale katonda wange njagala weetegereze kakati somu naye nga tuvuddeko erudda eyo waliwo munaffe ali mu mbeera y'okweraliikirira kiki mukazi munange bizibu ebizibu byazibuwala omwana wange najjabula tulinawe tanoonyeza tetulina tutatuuse omwana wange najjabula obwenkanidda wuwi maama oba oli awo yafuna omulimu n'agenda e Kampala kati kumba omuwala eyabula ono ye nnyina yabula bubuzi njagala weetegereze kati mwe mugyeyo ki temuvudde kadde gye muva kiki maama ky'ekyamazima kiri nti tutambudde banne tetutanoonyeza maama yadde naako n'agamba buli kimu kyonna tetulina wetutanoonyeza tutambudde muluka ku muluka nga tunoonya muzadde yamanyi bwawulira ng'omwana waabuze omwana we efirimu yino arafana kugera kigambo kimu kiva mu kamwa ke okimanyi bagenda kusiba kakati waliwo bayi bamanyi okugamba nti oluusi omuntu ayinza okuba olina kyonoonya naye nogyonoonyeza ewala omuntu oyinza okuba olina kyoyagala naye nogyonoonyeza ewala njagala weetegereze mama togenda kuzuula ebirwadde byobadde tolina munange kakana omwana ayinza okuba akyali mulamu kakana
yamuga kyenzikiriza omwana oyo akyali mulamu. Aza kuba nga tambula butambuzi bwatyo n'agenda tugumiikirizeemu. Yamuga kye balina okukola nti tulina okugumiikirizaako buli awo ssaawa yonna tunaamulaba. Naye omuntu atagambye nti ndi wano oba ndaze wali naye aba muzibu. Kati abaagudde ku ddambo baabano balivuga. Gwagambye ono kakyakya mbwagutwala ewaabwe. Efirimu egenda maaso. Bavuga beeyongerayo. Ekutuusiddwako aba Irish Bar Entebbe Town. Era nga Irish Bar bali bulungi nnyo ku Port Road awo. The home of entertainment. Amasanyu gonna weegali. Kakati bagenda omuzimu gubakeneka ogezeeko kola ensobi. N'okuvuga obubi omulambo guli n'ogukuba ebinnya omuzimu gutabuka. Kati oba olina okwegendereza. Bannaffe beeyongerayo. Njagala weetegereze bannaffe bali mu kubo beeyongerayo. Njagala olabe. Kakati ono yakwate kubo n'atuuka erudda. Baakuloga. Nga mugani mwana wange wabaaki. Kiki oba naye wagwaddalu nga tetumanyi? Omukazi kiki eyakola? Kati yawasa omukazi. Omukazi agamba yamukoowa. Omukazi ne waafumba emmere ono temuwoomera. Emmere buli kimu ekiri ku mukazi kyanywanywagala. Ndowooza omuntu omu yekka maama. N'amugamba ye omuntu gw'alowooza. Omuntu gw'alowooza mbu yafa dda. Tetulina ssuubi nti yafa. Tolina ogamba muntu nti yafa nga tolaba ku mulambo. Oyo muveeko. Omukazi mwesonyiwe mufe ogende n'omukazi aliwa. Nze ndaba omukazi alabiridde amaka gano ayonjezzaawo. Buli wamu wonna alabiridde obulungi nnyo. Maama olowoozezza kuyakuya nakuyo. Ng'amugamba. Olowoozezza ku bulamu bwange. Bamma y'ensonga lwaki mukola ensobi okukaka omuntu ky'ateetaaga. Togeza akuleka nti omuntu omukaka. Okola ekintu ky'atayagala. Nawe buli badde mpira nga ku mmeeme yange taliiko. Oyo omukazi gw'oyogerako nze simwagala. Naba omukaka, naba omunsibako, Sinsiya ye mukyala mu maka gano. Budde bonna akomawo essuubi ndirina. Yasi. Nkedde nenzija neva mu kyalo kyeriggwa. Nakuyonsa. Oli yafa mwesonyiwe. Muveeko. Makitoguleka. Yamugamba omukyalo oli muviireko ddala. Yakwesonyiira wamwesonyiwa. Mukazi muveeko. Kyolina okukola kwe kumwesonyiwa. Mukazi mufu. Tugenda maaso. Mukazi muveeko. Njagala olabe. Katuba tuli awo. Tufudde. Waliwo ababadde matatu. Maama nnyabo. Tufudde. Banange wowe. Tuyambe bambi. Tutujja tumaze. Ani abatuga. Tutwala mulamba ate waliwo atuga abantu. Endulu neeraya. Kumba tugabali. Watugabali. Uno yaliwo. Laba be batwala. Twafata mama. Omuzimu gulumbye abasajja bano abagamba okuba ne bagutuga. Basoko bayingiza akasaka. Bayingiza akasaka. Yingiza akasaka baba faba. Fega siya bulolonze nga nafa. Wowe, tetuyingiza akasaka. Tetuyingiza akasaka totwala mukasaka totwala. Totwala mukasaka. Kati omukyala alajanira muruka yo butayingira kasaka. Abawe bano tebagivaako mpaka wansi. Tukutwala wamwe nga watugambye atayagala kutuyingiza akasaka obadde ki? Ono n'ogera okweregereza. Abantu babandi abayitako nga ampu.
yabayitako nga ampu. Yabayitako nga ampu. Efirimu egenda maaso. Oho. Yiyo. Akambi amanyi okuvuga yevuga agende. Ati nze nyenze kwama. Kati ono yekyanze. Ono yekyanze. Leka naawe jantumalize ebintu by'omuzimu bikoye. Kufotola abantu kutta bantu. Bagule semu baranisa okwekyanga. Saagala kudda mu bino. Abonyebonye mukazi wattu emirimu gy'abadde akola e Bulaya tegyali myangu ng'amanyi akomye waka afuna emirembe akalembereza. Omuzimu gufuuse ekyajabbu. Nagambye oli ku Bumala Studios. Soko lindeko. Gufulumye. Gwenika. Ne gusimbula. Gugitutte. Jigobe. Bavuddemu nga yefudde atajagala ate uno amuga jigobe. Ejireka egenze ddayo okola endala emyaka emeka gye nkolereddeeyo musajja gwe tonzita. Oyagala nveeyo nga ninga mukadde nkaddiye nkatuuse. Emmoloka giveeko kasa tulina obulamu oba egenze egende. Sooka olindeko ngedda. Yine komawo babadde bagidduse emmotoka. Omulambo gwe guvuga. Kumanya ovuga. Omulambo gwe guvuga. Nagambye ebintu bino. Olabye. Ebyange naawe bikomye. Nze nkumaze musajja gwe. Oli wa bisiraani kombooza byokoola kati era oleese. Gamba. Ndeka. Omukyala ne yeekyanga sibiddamu. Sibiddamu. Sibiddamu mama. Sibiddamu wowe. Bino si bya kisiru. Kapito, wama tugamba tsinga ndine Junior. Wama yogera Kapito. Kati Kapito alina kyali yayogera. Kyobula oli agaye baniite munoonyeza wala waliwo kyamanyi. Gamba ebyo Kapito. Kati Kapito ebigambo byayogera tebitegeerekeka. Katotegeera. Kalo nawulidde nyaanya. Wakanya naye byayogera. Omusajja ono alina byayogera ama Kapito. Yanga agamba Robert ono ewa Yaasi. Mpulira ebigambo Robert ne Yaasi. Ebigambo ebyo tebikola makulu. Mugenda kubinyera muti abantu. Kati bannanga abantu bagamba bati andi ono alina ekigambo kyayogedde. Gwewakana nnyo. Bagenda basiba. Bajja bakuba babatte nga mutandise owayiriza abantu mbu simanyi battaki. Wama Kapito ddamu leero ogezeeko. Ddamu wawulira. Ebigambo bino birina amakulu. Kati ne tudda ku baagoberedde emmotoka. Bawuza bagikooye ate bagigoberera. Kati ogenda otuuka eno ng'ate omulambo guli ku mmotoka waggulu ogwabadde guvuga. Lwaki guvuga ate bwe gugira waguga? Sokoke. Ha? Oyina kyo sirina kyendaba. Sirina kyendaba. Lingiza. Yafudde. Tekyasobola. Emmotoka yammwe enfuka tingise mpaka nga munyongeddeyo waffe mugenda kunneetikka. Kemwerumye emmoloka tejja vaawo kambongere ekibonerezo muneetike mpaka affe. Tugenda gwe kyenkwagaza kiri kimu nyika maama omugonze akkiriza ekyo kye tumugamba. Ono yamugamba maama gwe balina okugonza. Bimwe bya Kapito. Maama n'abiwakanya. Ebigambo ebyo bye mu maama asobola obbikkirizaamu Kapito yayogedde nammwe mulaba maama ayinza okuwulira ebyo ebintu. Kapito alimu. Munne tumale ga byonna byageza. Kati we byonna byagezaako kuba kati tetuyinza butagezaako. Kapito alina kyamanyi naye mu kukibabuulira alinawo amatwali omu. Maama akyali mu kutya. Maama nabo bava kunoonya. Omwana bakeera munoonya balinga abawenje empiso. Watale ontuwalike mufunyeyo wadde.
neje bavudde wankungulu tali kiriyo kapita ina kyagamba totunyumiza naawe woliitira mugwedda lwayogere nga boogala bulungi bwe bataliwo ono kapita ina kyayogedde owulira erinnya newankubadde ennyukuta ezimu zaabula mimiro gya kapiito waliwo ekigambo yaasi mugagga Robert ebigambo temuwulira bulizi ffe kyogaawo gyo tetunyumya naye kapiito kapiito balina koodi gye bamanya njala bwe beemuluma awuuna ng'embuluusi kati ekyo bamanyiraawo naye be baatisse eddambo lwaki nze gwotisse sayidi eyakabi naye mwenna muli bakazi mubigula kwata yanguwa firimu bagiyita ezziga ly'eddambo amaziga g'omulambo muyiteewo gwe gubakulembedde gubatwala gwanywa amata kimanyi nti bukyanga tutandika kunoonya sensi mulamu yasta talina kyeyali ayogera kati gonaagamba ne waye musooke mulindeko ebigambo bya kapiito noona abivuunula biringa ebikwatagana bukyanga sirivi yabula aba ne bagamba yafa n'oli yali omwami amwagala gwe bayita yaasi erinnya erivudde mu kamwa ka kapiito yaasi talabikangako oba naye ayina kyamanyi temubuusa bubuusa patani zino ku nsonga eno ffenna tunoonya solution eno weba puzzle tugiggule kati nga beeteesa basooke bagende wa mukulu yaasi kuba yali ayagala omuwala lwaki abaabula weetegereze efirimu yino munnange nga bakwata kubo beeyongerayo wowe bawumuddemu eddambo lizitowa ne maama engeri gy'otwetisa eddambo lino gwe kamuzimu lwaki tekutukutika omulambo gwo ayagala noguvuma we bituuse lwaki tutugize tutaasire amaka ge gandeetera obuzibu n'aga musajja gwe nafumbirwa yali mugagga nnyo ng'alina amaka manene nnyo naye amaka ago mwe nali nfumbiddwa waliwo omukyala kuba abakyala abamu bafumbirwa bintu baagala baami bamaze nazzikuno ng'abakyala be bazimba babbaabwe naye olwaleero abaana ab'obuwala baagala kubanga bazimbulula oba kulya be basanzeewo kati buli ofuna ng'omukazi nga tazimba ng'ayagala kulya biriwo olina okwegendereza ono ng'atandika mulimba atandise muyiira lunyata singa teyadda mu bintu byakwana ndayidde okwana kuno singa teyakwana muzimu guno tegwandimu eripyeko tumale kino kakiggwe naawe onobe tongoba mukwano twetiisa omulambo bwa babiri oguneetisizza mukyala kacaca abikooye yenna sali janati oligino nemusi naye abasajja naye ananga abasajja newoddira embwa n'ogiyambaza sikaati olabanga ebigula muddemu kimala muwumudde oba mwaze esitulano musituke yangwa netwala omulambo gwonajja yomba oba mukoowe nga muntuusizza wano we mutadde saagalawo yagamba eba mutadde tayagalawo setola noba ozitula naabwe setola toyomba kwata omulambo va mu lulodda munnange bannaffe nga bakwata mulambo nga beetikka nga beeyongerayo
kati nga tujja tudda mu maka ga Yaasi. Kati onawulira ababuukirirwa awulira nga waliwo ekitateredde ekindeseza akapaalo nga nkija mukwano gwa Zaamulabe kyowulira awulira omutima gulinga gwe beewoze omubiri gulinga ogutali gugwe waliwo ekiringa ekitateredde nno Katonda okusinga okweyisa bwotyo kuba muyinza okulanga obuto tubadde tulanirira lwakutte kati maama nga tajja wagulu ku sideboard wena butadde ekiraawo maama mbwe ayagala kukwata mapaapaali maama lwaki tugenze n'omuwala lwaki tugenze n'owanyokaka ate ani ali muleka nawe twekuza nnyo bantu tutandika kute nga te ekintu tunnaba kisakasa ekintu tekinnatereera ali mu kukizanyiramu bali wano tuba tuli awo ogenda okwetegereza musajja mukulu ng'avaayo oba bakyajja ne wabaawo abayingira kati maama zaakompuleyininga bukyanga mwana wange abula tojjangako wadde okuŋŋamba ati maama tukoze tutya maama tugenze ku poliisi tolina kyotuyambye tulabe bwe tuyinza okukwata maama nange sigamba mbu ekintu nakusuulirira mwanyi naffe naafula nanaabula n'obeera eno soba olima olayika mwe mwamubuza nawo buli kimu kyonna kigenda kuteekera mbadde ŋŋamba ekiriwo tukanye bukkane maama munaye musooke muyingire mu nyumba tulabe buli kimu kyetuteesa bano bala tetulina we tuyingira olaba wewe yawasa muganda waffe olwamala okubulayo n'awasa laba tabu laba tabu ate kino kivuma lino livuma laba tabu mama nange sikitegeera mama Yaasi n'avaayo omukyalo ono gwolaba yandibadde mukulu ne kakaba muganda waffe ye yali omukyalo omukulu mu maka muno naye okuva we yafa tebaddangamu kubaako kiba tajjangayo waabwe kubagandi banne tukoze tutya muntu yafa yabula twongere kunoonya kiki ekiriwo mukulu munanga siina kye maama avuddeyo ng'ayomba abeetamanyi kigenda maaso ye nnoono gwali maka kati gwamanye okusinga maama muno muko wano kyemutegeeza nti okula kwa mukyala wange sinsiya kusibuka mu maka gano kati ng'agamba okusinziira kw'ono Kapiito ku mawulire ge yabawadde okufa kw'oli kuva mu maka muno Kapiito yani wuuyo atunula ng'ekyerabiddwa zirire mumpulire agambye ki lulimi kyoyo Kapiito wansi ki ati yeyatta sinsi ne kati Yaasi nawe tebeera ng'omuntu omu Yaasi bamuwa amagezi oyo ebintu byali mu kwogera bitategeerekeka Robert driver wa Yaasi mbi ye yavaako okufa kw'omukyalo omaka muno byebigambo byoli otaba polisi osobola tuba tuli awo ogenda okwetegereza kama wona sijui muntu hii amepeleka kama yamepeleka kintu gani kumbe yameleta mlambo hiyo amepeleka huyu hawa balese dambo nali kuba wali kiki ekiri wano olya nnyonnyole maama yogera buli kimu n'abagaaga omulambo gwa Cynthia bano ate bajja kutugono totugaffe oyo atulese wuuyo omuzimu ne gujja
kati omuzimu bwe gwajja mukwano wa gwono n'akumamu bulijjamu w'amagezi uno atemerera bulijja mukwano gwa muwamagezi vaayo uno n'akumamu yuli yogera kyewakola owambiddwa amayiti bagireese omuze mugole wali gusale gwe munange omukulu Tadiyasi gwe basalako bamuyita Yasi lumu akoma weeka bunno n'anogoka katulaba akakongovule bebbi ng'omukyala akyali wano kiki kyoliko mukwano okuba nga aleeta okuba muyambiko musitula kumpe ekyokunogoka kabadde kakudyo nanti Yasi omukwano nga gumutta najja yempeta yambuuza oba mulamu kwendyawo obulamu bwendiko bwa mutima bwe bulwadde kati kumbe erikyala lino lyali manju bino abaami be batagala okubojjerera okulinga okwenka okubalayika alina gye yawagula eminwe gye ne bagiraalira kati lyali lizze nga omanya abakyala bulwakubira essimu nga tokwata kumbe Tadiyasi yali yalumbayo lumu n'abupowa nga omanya olutabaalo olw'olumu kati yasanga asinda omukwano gw'otalaba asinda omukwano gw'otalaba ng'era ng'ali kwambaza mwana muwala Cynthia mpeta amusaba bufumbo yakutuka nnyo omukyalo ono maanyi ne gamugwamu abakyala abasinga balowooza olukyalo olw'olumu kiba kitegeeza tufumbirigane nkwagadde oli ayinza okwayagaddemu awo olulumba olwo naye ng'ennumba endala esigadde zeewe waka ng'era tajja nakuddako kulowooza lwaki naawe tolowooza ku birala kati omwala ono kyamuluma nnyo ng'alengera beegwa mu bufu balaga kati ate ye omukazi ono bano banjagala byanfuna ye yali ayagala maka era abakyala tubawulira nnyo nga boogera njagala maka ago n'aluma amannyo n'agamba what come whatever it cost bowulira ng'omuntu ayogera ekigambo ekyo whatever it cost duka misinde kubanga ekikosti ng'obulamu baaba ng'akwata simu nga yeeyongerayo bano nga bali mu mukwano ono yagenda yeekyanga kati yalumbirawo banne n'agamba Robert dereva namuga agenda akole ku nsonga namuga atoma ekigenda maaso wano namugamba ekintu kyensanze erudda nga oli gundi Tadiyasi ali ku muwala mufalaasira amugamba ebiga byataŋŋambanga kati ye ono Tadiyasi we yajja omukyalo ono yamugamba ekigambo kimu kyali kyakusonga ku nsonga kati era ensonga ezo olwamala okuba ensonga zibadde ensonga Tadiyasi yadduka emisinde gya boda mpya kati ayagala omwami ono akomewo apaakinge ku stage ye ayagala omwami akomewo gyali bannange ebiseera ebyo Tadiyasi yali aperereza enkya tuzikola namugamba ezo ensonga ngenda zikolako gwe noonya bunoonya kasente manyi enkya tukola ku nsonga zo kyova olaba mukyalo ono olumala okukola omubiki byange namugamba buli kyonna ekiwedde onkubira naye omanyi ng'oli boosi wa mugagga kiki ekigaana okwagala mukama wo kyayagala bw'oba oyagala okuwangaala mu maka ng'omukozi okugyawo naye ng'olina ebigendererwa ebibyo kyetukola tuba tukikoleze ddala tenayinza kumanya nze kukakasa ngenda kukikola naye mukulu tebajja kusanga wadagaliseewo ate omanyi werinda munnange nga bakwata muwala nga bamutta bwe baamala okutta omuwala nga
abakola mikolo gisiba muzimu nga beemetta bonna abaaliwo ku ekyo naye waaki oyinza okutta omuntu ogende mbu mu bufumbo nga teri akulemesa ekibadde kiremesa gw'olaba oba okijjeewo kale nojjawo omuntu naye Katonda eyamutonda ale tavaawo ky'oba olaba ebintu bino bagamba okalyadda kaddadda bannange tubawadde messages nyingi mu bantu abalina entegeera ng'eno okuba mukyusa ku neeyisa zammwe naye tubasaba mutegeeremuko leka obwagazi bwo ate okuba ndi bukusingira emirembe gyo kubanga luwa emirembe n'obwagazi biri byanjawulo kati abantu abamu bakulembeza obwagazi n'atamanya nti obwagazi bubaako ekirungi n'ekibi ekirungi kwe kufuna kyogoba ekibi ekyo kyewafuna n'okutu kyekikufuukira ebizibu kati emirembe ate kyo kirala tekiriiko negative vibe bino byonna byali bikolebwa oli omusa ogundi Kapito yali mu kimwanyi ng'alaba etonyebwako nkuba ejaji tetwale oli mansire enyumba yono mama wono nga bamuwa eddagala agenda ali mansire gye bazaala omwana nam ojetolole wegendereze ekintu kino naye olaba abantu bino emitaana gye batwala otwala emitawaana egyo gyonna byonna bye muŋŋambye akuba bange nzika nasagala takimanya ate musagala numba n'agamba munaye ekintu kino njagala omusajja ono anjagale bwomu ne kino kyetukoze tetukita omusajja takimanya kubanga tusse abadde atutawaanya n'oli tulina omuba munyweza yiye kufulu pereka huyo bano beba pulani eno sebo Robert dereva agiri mu bulungi eyo genda okulayikani basuula omwana w'omuntu njagala weegendereze njagala weegendereze pereka muntu wawa Kapito era batamanyi kwogera naye tatemya ng'alina olugambo lwalikodinga olengera emimwa gye gikola nga antena nga bakwata mu kazi nga nga yeeyongerayo baakulubeesa omukazi ne bakulubeesa omukazi ne balyoka baleeta omukazi ne bamusuula eno naye nga tumutadde kumpi n'ekkubo nedda tumuleke wano amazzi gagenda kulukuta naawe enkuba genda kutonnya tumuleke wano amazzi gajja kati baamuteeka akulukutira amazzi buli waavunda gamukulukuse gamutwale nze ŋŋamba twandimutadde mu kibira kiri lwaki tetumusudde mu kibira emmanga ensega ne zimulya tontawaanya gwe ebbanga tulina ttono bantu ejja ne tusaa tuwalula eddambo ne wanani anaamanya nti ffe tulisudde vaayo buvi nga teri ayitawo lengere basuula omwana w'omuntu ku ttale nagambye Bombala Studios natenga bulijjo bannaffe nga baddukayo nga bayingira ebimwanyi bwe batyo bwe bakikola kati sooka maama yatya lowooza byonna bye yatawaanira ki kwe bayita okwoza noyanika mu ttaka okalya ddakadda bannange ekintu nga kya mirembe tekibaamu musaayi kati obudde ne budda ku bunnaabo bano abakoze obwabwe gwo ne beeyongerayo omuzimu gubakozesezza okuleeta omulambo kati ogenda okwetega omanyi waliwo ebintu batamanyi kunnyonnyola poliisi era ku kibadde wano lyanga eyaabwe yemukubye n'omulambo ogwali gukwekebbwa mwana wange kale nno ebyensi bwe bityo naye oyizeemu ki abadde Eminatenga bulijjo okubeera Kazinda Lauta Nation tubagala nnyo mwenna abatulagira Uganda yonna eno bwe tubegenze abankuumire.